Gavumenti eyambe bakadaame bayambire ddala. Omanyi kye bayita okumala emyaka 2 nga teweegase. Kinene. Nga tokoze sex kye kitegeeza naddala erifa abakyala. Obeera mukyafu munda kye kisooka. Omugongo ne gukuluma. Omutwe ne gukuluma. N'otandika okumera obusungu ne we buteetaagisiza. Kuba mu abasajja musobola okyekolera naye tudde kufa abakazi. Okyegira. Omusajja asobola okubeerawo. Omusajja osobola okubeerawo. Kuba jjukira gw'ofunayo obudde obutonde bw'okuyimirira. Yadde toyina kyokoze neffe nedda. Butya. Aha, toyina kyobadde. Naye kati ffe abakazi. Nokakkana n'onaaba. Ombwagazi ne bujja n'otandika okwezinga. Oluvaamu ogenda okulaba bukususeeko be bo boolaba ababbogoya. Amukwata. Be bo boolaba abattaapu. Taapu? Waliyo obuntu bwe bayita akataapu. Ne batandika okwekubayo amazzi. Bambi. Kati eyo yonna embeera. Gavumenti singa nakyo ekibayambako bambi. Songa eri so sensitive. Eri very serious. Otuuka n'ogamba nti oba agenda sooka obikole obimaleyo. Tosobola bimalayo. Tudde mazima okwegatta it's a necessity. Okwegatta kyetaagisa. Kyabulamu kyetaagisa tosobola kubeerawo nga tokiyina. Naye nze kye nakola nga buli we nawuliranga nti nfunye obwagazi. Essimu yange embeera kumpi. Akakole yanga kaluma. Ke katya. Nina busiriozi obwo bwembeerako obwabakoleya. Jumo nga nnyumira nnyo. Mbeera okwo nga ndaba omugere nga ndaba buli kimu ndaba abakaaba ndaba obudde nga bugenda. Nenkafuula nembeera addicted era nze up to now ndi addicted. Ku bukoleya. Mbuteekako paka we neebaka nenkeera nga kakyazannya. Sikavaako. Ke kali kakuyisamu embeera. Oyina kubeera bize ne buli woobeera buli ddakiika kati bano abaana abafuna ebintu ebibasumbuwa kubeera mu gurupu omusajja amukwanye bannanga oli mulungi njagala kukuwasa nga batandika olwamugamba ajjamu engoye nga ajjamu tegawali essimu bamba bwoti amagulu kwatayo wunyako kati bayinza okukuba obuyisonga bubiri akamu nga kakwongera maanyi ga kukola obeere nga tokoowa akalala nga kakujjako ekyo kyabwagazi. Ng'omusajja ne wakutuukirira okukonako bw'otyo owulirira ddala ng'omubiri gukusiiwa toyagala akulinaane. Obwo babukuba wano nga tomanyi. Nga tomanyi. Ne gw'obeera mu kirinza abasajja bantama. Totera tuwulira ku intaneti. Abasajja kisiraani saagalira ddala. Kumbe bakuba empiso eyattu kumbe oli mu mpiso. Weggwako n'olaluka. Ne busituka. Naye abaana bangi ekintu ekyo tebakimanyi. Bo baba kuba mpiso. Ogenda okulaba mu mpiso gye bakubye tolaba nsonga zo za kikyala. Obeera awo buli ddakiika onyiiga. Buli wolaba omusajja ne weesooza. Buli wolaba omusajja akuyitako n'ogamba laba nno kino. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com or visit our outlets. My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet. Bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneno nga tuli mkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu
5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Nze lujjo omulungi atraba okwetulensi yonna muli mutya mugamba mutya sinzira wonna wooli nga olaba video eno kizamu nnyo amaanyi nti mutugoberera era mwongere okubanga musubscribinga musharinga era nokucommentinga ku mboozi zaffe. Video ekunyumira osobola okugyongerayo, osobola okubanga ogifuna link n'ogyongerayo eri munno wayinza okuba atafunye mukisa kuba nti emutuuseeko mu mbeera buli omu gy'afunyamu video. Kale ndine Hajati ye Sheila Adita. Yes, sir. Ku Facebook, ku TikTok, ku YouTube, ne wewe walala Instagram, ne Snapchat. Amanya yenze Sheila Adita, kansubire buli omu ali bulungi. Era nga yenze gw'olaba ku ssaawa eno ku simu yo. Wonna wonna wotudde wondabira kiba kirungi. Ekisinga amakulu mu subscribing, mukwate ku kade. Ate era bw'oba okomenti nze ndaba kyekisingira ddala amakulu kubanga oba oyongedde ettaffaali ku video gy'olabye ogirabye naye ate w'okomenti nga kitulaga nti otegedde ekyo ky'okoze eki ky'olabye. Ate era sharinga tekijja kukola bubi, banna abalala nabo beeyongere nabo okubeera nga balaba. Okay, waliyo Kadaama abeera ku Snapchat bangi nga mukolayo ki? Bakolayo ebintu ebyenjawulo kuba ffenna tetuli kyekimu. Nze nnyinza okuba nga byenkolayo omulala si byakolayo naye nga kyemmanyi bangi kwebali. Twitter yo toliyo? Nagigulawo naye siriiyo, oluzungu olwo lunsumbuwa. Lungi. Ate n'abagoberezi baba bamuswaba. Oyinza obanonya nga tobalaba. Bagoberera kibalabako. Nange nagigulawo naye siriiyo. Kwega tufaanagana. Tufaanagana. Okutwaliza ewamu ku mutimbagano kw'oli nnyo. Mbeerako. Wagugendako ddi? Omutimbagano nagugendako 2-2. Wali omaze okugenda Saudi, wali okyali Uganda? Nali nga siriiwo nga ndi Saudi. Ng'oli Saudi? Naye bino ebya bulijjo just okubeerako obubeezi. Nali kwendi kuva dda. 2015, 2016 bino ebyokubeerako okuteekayo kafaananyi. Bino ebya bulijjo wano? Ebya bulijjo ng'era omuntu omulala yenna. Sooka ombulire, kiba kitya abaana abagenze Saudi okuba nti mufuna amaanyi mangi ku internet awo, mufuna obudde bungi nnyo ku internet? Stress ye batwalako? Stress kuva mu muntu gw'obadde n'ekufuula omuntu omulala. Okubeera wekka loneliness eyo naye esobola okuvuga n'ekuteeka ku muntu omulala. Depression yennyini esobola okujja ku ggwe ky'olina okubeera n'ekufuuka ekirala. Ekyenjawulo ekiriwo oyinza okufuuka ekirungi on a good impact oba a bad impact. Kati awo weewali enjawulo? Awo weewali enjawulo. Internet ogigenzeeko naye oteekako ki? Oteekako ki? Ekufudde ki? Ekufudde muntu ow'amakulu agenda okuba ow'enjawulo mu society oba ekufudde ekisekerebwa? Kuba jjukira oli driven by stress and depression. Ne loneliness nga kwotadde. Oli wekka. Kati awo social media yegenda ofuuka mukwano gwo, abeere maama wo, abeere companion yo, abeere buli kimu. Yagenda ofuuka omusajja wo, muganda wo, yagenda okufuuka mukwano gwo at the moment n'ebintu ebirala. Kati weesanga nga yo social media yegenda okukubeererawo yeyinza okutegeera. Naye ate nga egenda kutegeera mu mbeera ki oba mu ngeri ki. Abaana eyo bali patabudi ng'obwongo bwavaako dda. Ng'ali awo nga yeetaaga kintu kyokka ekimukeepinga ng'akyali in shape. Obutaviirako ddala kugwa ddalo naye nga yeetaaga kiri ekigenda okumubeezaawo obwongo nga buli constant. Content wa kika ki ava side eno gye tuli nga ajjeeyo gye muli? Stories ezo
ezirimu nze mbonaabona eno bankwata eno omusajja yangoba eno bino ze musinga okwagala ze basinga okwagala si ffenna nange nziraba ne si ffenna nze content anyumira yoyo content anyongerako ekyo kyembadde siina era bw'oba ozze mu bantu b'enfollowinga nze si followinga ffa kyova olaba era ne follows ezimu sizifuna nze nfollowinga ekintu nga kigendera mu mbeera mwendi nga nze oba nga kinyongerako ku ekyo kyembadde siina kati otera kwagala gwe nga gwe biki bitambulira mu layini kyawo nze content gwentera okwagala njagala content ayogere nnyo ku nsi yange yagala nnyo ebikwatagana ku politics mbyagala njagala nnyo content akwatagana n'obulamu embeera y'abantu ereeta njagala nnyo content ow'okukola njagala nnyo content ow'okukola ono mukyala muyiiya njagala nnyo content ow'okukola ono atonzeewo kino ebyo ng'obiraba ono azimbye akayumba mba njagala mmanyi ozimbye ennyumba naye w'obadde tonazimba nnyumba eyo obadde obeerawa ye okoze otya okugizimba sente ozigjeewa ye w'oba obadde sente ozifunye mu ngeri ki ebyo byembanze endiko ye content gw'otunuulira era yenna akuwa ekyo olirwedde omulaba mbeerawo sivaawo lwaki bano bannaffe abalala bo baagala nnyo bino eby'ennaku ono baamuloga ono byamulema bwe bityo ebikaabya lwaki olowooza bye baagala ebiseera ebisinga omuntu agenda okulemera ku kintu nga kyalimu aba yakiyitamu abanga yakiyitamu oba nga kyalimu nga kirina kyekimujjukiza kwegaba balireetinga obulamu obuli cause ku bulamu bwe bayiseemu oba ebiriwo kati oba bye bayitamu ku ssaawa eyo kuba kizibu nnyo omuntu okujja okunyumya emboozi y'abafumbo nze nga siri mufumbo n'engituulamu eba tennyumira tekibaayo tebinyuma oli najja nambuulira emboozi z'abaana nze nga siina mwana naye oli agenda kujja anyumye emboozi eya pate ennyumire kuba oluusi nzigendamu oba ndi mukubi wa pate onyumiza ebintu bya fashion nga ndi mwambazi nja kubeerawo kati w'onyumya nti President Museveni yazimbye ekizimbe wekiti ngenda kudduka manye President yazimbye ekizimbe yakizimbyewa ekizimbe ekyo kigenda tuyamba tutya tugenda kufunirako ki lwaki ebyo nze ndaba bye neetaaga obulamu bwange bye njagala okulaba naye ate oli wakola content nti gundi yeeyambudde kana akatambika ekisegu si kugenda si byange ekiri mu katambika ekisegu either kigenda kunsungisa oba kigenda kunswaza Saudi wamalayo bbanga ki Saudi mazeeyo emyaka 5 emyaka 5 that is contract za mirundi 2 noyongerayo ne extension yak'omwaka byatambula bitya nze ekyeyo kyantambulira bulungi nnyo ekyo kyebaza Allah tokaaba nze gwolaba wano ndi mukazi waki ekyo nina ekyejo kingi naye Saudi yanfuula omukyala right now nti nze essaawa zino ne bwonvuma nnyinza obutavaamu zziga ekitaaliro Saudi yakugumya yaŋŋumya n'enfuula omuntu omukulu n'entendeka kye nagenda nga simanyi gw'omukisa wagufuna otya okuba nti ogyenyumirizaamu ate abalala bagikaaba bafunayo bizibu byereere abalala bafunayo bizibu byereere kituufu sigenda gamba nti tebafuna bizibu ebizibu babifuna ate nange sijja gamba nti saafunako ku bizibu ngenda kuba nnimba kubanga buli mulimu gwonna gulina challenges gwe tunula ne bw'oba nga toli Saudi Arabia ne tutunule ku ggwanga lyaffe lino eno abantu lye bakoleramu bameka abalina ebizibu ku mirimu bangi naye nze muli kyenzikiriza nti buli w'obeera ku mulimu ng'oggyeko ebirala byonna essaala yeesooka omulimu gwo gusabire ne b'okolera basabire ate era ekirala know your worth as a worker agannyabo tebajja kumanyira olaba bano abantu betukolera abawarabu bantu babi nnyo babi very very bad people bofunako omuntu omulala g'okibuuza very very bad people okusanga omuwarabu omulungi oyo nga yasomera mu Amerika yafunumako mu nsi ye n'agenda mu nsi endala n'abeera nga laba engeri abantu gye babeeramu n'abalala kuba beeri tebakifuna babeeranga famire gy'emikwano gyabwe be ba relatives baabwe tagenda kusanga muntu mulala bbali kuba tebalina chance ebasisinkana beesisinkana awo waka so kati gwe omuntu w'obayingiramu as an intruder
balabira ddala nga embeera zo ziri totally different from theirs. Baagala bakuteekemu embeera zaabwe ate gwe naawe oyagala osigaze ezizo. Oshegeera muba temugenda kumakinga. Naye buli lw'oba omanya your worth ku mulimu n'omanya nti nze kati yenze adita. N'omanya ekyakuleeta. N'omanya n'embeera gy'olina okukolamu ekyo ekyakuleeta. Nze mmanyi omuwarabu omusobola. Nkubuulidde amazima. Waliwo abava ku byabaleeta. Waliwo abava ku byabaleeta ne batandika kunonooza bitabakwatako. Kuba nti bo ne beerabira nti mu Uganda gy'ovudde obadde n'ebintu ebibyo. Famire yammwe mulimu ebintu byammwe. Neeno gy'ozze teri njawulo nabo balina ebiki? Ebyabwe. Otegeera bulungi. Ne mama we nasula n'emisoto olw'okuba sirina kunonooza bitankwatako. Ate kati omusoto ogutasula mu kisenge kyo gw'oba ogwagaza ati. Oli yakwata kintu kye n'afuna gy'akitereka. Mu nnyumba omwo mwesula. Mu nnyumba. Ate era n'atajja kugamba nti nina ekintu bwe kiti. Olw'okuba gwe maama bakuleese n'otandika okugenda ng'otabaala buli kansonda. Nanti nze asiimuula. Gwe osiimuula naye abo abantu obalaba balina ensonga eno. Bwe babaamu n'ekintu kyonna. Mu nju yaabwe. Kye basooka okugamba wano togendawo. Bakulimitingirawo. Mu bwangu nga waakatuuka. Ne tulina bannaffe ab'emakuze. N'agenda gye batamusindika. Gye batakusindise n'ogendayo. Kati waakizuula nti ogenzeeyo nga lwaki takuwa ogwo omusota gukulyenga lanki. Ajja kukwata akugabe bakulyenga lanki oba yange ekyeggulu. Naye kya buntu okutya. Nnyinza obutakinyeenyeza muntu yenna. Okwekengera ewantu gye bakugamba nti awo togendawo. Ate nga tujja tuwulira emboozi ez'enjawulo balina obusenge buno, basinza bino, balina emisota byonna. Kati nze mu kutyamba nnyina okumanyira ddala ki ekiri awo. Nga lwaki omanya kyekisookebwako? Mbere nga mmanyi omanyi lwaki Katonda yatuteekamu fiya. Fiya eno ekutaasa ebintu bingi bw'ogendera ku fiya. Naye mulimu abaagala ogirwanisa. Omuntu akugambye toggula kisenge kyange just no akulimitinga either okukujja mu kizibu oba okuteeka mu kizibu. Kuba omuntu wakukungira nakugamba nti eno togendayo muli ogamba lwaki ngamba sigenda. Nze kangendeyo ndabe lwaki ngano okukola ki okugendayo. N'otamanya nti force eyo gy'okozesa oli mu kulwana nagali maanyi agakutangira ebiki ebizibu. Otuuseeyo akizudde nti otuuse gye yakugana lwaki takutta. Omuntu akugambye nti nze ku baba saagala muntu amukwatako ate gwe oyite wali baba otambula onyeenya amabino oti. Akukolere ki? Kati mpitewa. Weebale nnyo kukimbuuza. Oli akugambye tolinaana baba. Baba omwagaza ati. Kati gwe obadde okola otya wali baba kuba naawe nkulaba. Nze ndi mukyala mulungi ekyo nkyebaliza Mukama. Naye nze ku baba wali okola otya? Nze abasajja beeyo sifunangako na budde yadde okwogerako n'omu yadde n'ekigambo ku myaka gyonna gye mmazeeyo. Ng'okikola otya? Tuyambe bannaffe. Omusajja mmanyirawo nti nno omuwarabu ekikwatagana n'omusajja atta mutemu. Omukazi. Ate era nga nali etteeka eriri mu nsi z'abuwarabu ezisinga. Nti we bakukwata n'omwami atali wuwo bakutta eyo ebeera zina. Okitegeera bulungi teeka. Kati kikkakatako gwe ng'omuntu okwejja mu kikemo nti omusajja oyo w'omulaba mwewale. Bw'atandika okuyita mu busondasonda you're free to say no because eri ogenze togenze kukolera musajja boss wo ye mukazi. Oshegedde boss wo ye mukazi si musajja. Era akugambirawo everything kye weetaaga contact me. Come to me. Togenda wa bba wange gwe ki ekiba kikuzunza mazima ddala. Oba ono naye okyewa omusajja olinga amusikiriza kuba abasajja beeri beegomba nnyo balina omululu ku bakazi. Naddala ekitonde ekyaffe ekiddugavu nti ffe kati Katonda yatublessinga tuli balungi tuli bawanvu tulina figa obubina kuliko. Immediately ye tayagala kulaba feesi w'omulagira eno nti oli mulungi agenda kujjadduka misinde kuba eno gye beetaaga okusinga ne feesi okusinga feesi. Kati gy'okoma okumusemberera obanga amuyita ate bo tebamanyi kukwana agenda kujja akuweeyo riyals 10 akuweeyo riyals asobola n'okuwa miliyoni 5 tezimusala 15,000 eza Saudi akugulirire gw'ogenda tandika okwetuma ojje olw'okuba akuwadde ssente. Ye teri bakikolanga just akusetinga teri musajja ayinza kukikola nga akusetinga gye bali
apimemu alabe osobola okukkiriza. Mulimu abasajja nga bateesa ne bakazi baabwe. Mupimire omukazi kennyini ye n'amutuma n'amugamba genda olabe oyo Shagala ali atya. Najja nakusenda mu katono ye nadde n'agamba mukazi wono tetulina mukozi ajja nakuwono n'abaana baffe. Entandikwa y'embonaabona ye etandise. Bakusenze kumbe bakuseetinze okkiriza olwo bakulabye ogenze mu target. Kyova olaba ffe tugamba nnyo companies zino ezitwala abaana bannange era nkibaddiramu wano ku kamera tubeegayiridde. Mu kifo ky'okusomesa omwana longoosa booti simanya beera bati endabirwamu bazikuuta bali ebyo omuwalabu si bye yeetaaga si byagenda okumubuuza era tewali gwe bakibuuza. Kye muyina okusomesa abaana obaddewo otya mu nnyumba etali yiyo n'ogikolamu n'ogifuluma nga tufunye ebizibu weekuuma otya obulwadde bungi wa mukama w'ekitiibwa fa kubikukwatako kye batakugambye okukola tokikola. Bali abantu balina amateeka gaabwe teweetuminkiriza. Kyova olaba abaana bavayo bakongoseeko emikono kwetuminkiriza. Tebannakugamba walampa siiringi ogiddusa ogiwalampa enti ogikiriininga oyagala ggulula mukama wo akwagale. Naye ne weerabira nti awo wozza okukola waaliwo eyali akozeewo n'avaawo. Oshegera bulungi. Siggwa agenda okusembayo era ojja kgenda. Ekintu kye batakutumye kireke. Mulinda akugambe njagala leero olongoose siiringi. Kuba ggwe wooneetuma olunaku lw'oliko okwetuma kwe kugenda okuva embiribanye oba bakiyita batya mu Luganda kwe kugenda okuva ebizibu ebiyinza either okuviirako okuttibwa oba okubaningibwa for good. Kati kiba beta gwe n'okola ekyo ky'olina okukola ng'omuntu n'omulinda ye akole ki. Kuba bali balina kiri wano wange. Sikugambye kufumba n'otandika okujja amasepiki nti otufumbira. Lwaki ofumbira bba wange? Mulimu abawala bw'abeefumbira. Naye gwe ojja ogulubana n'amasepiki. Kati Adita kye njagala okumanya ndi muwala atalina kigendererwa kisikiriza baba. Nina omubiri gwange. Kikyenyiza okukola ekisukka mu ekyo abantu kye bakola ekisobola okunneewala okuba nga nkemewo okugwa mu bikemo bya baba. Omusajja yennyini gw'olina okwewala kuba y'ekikemo. Nyiza kumwewa tubeera mu nnyumba y'emu nyambala engoye zange nga w'oyambadde n'enkola byange ne nesanze baba annemeddeko obulusaze gye ndi. Omusajja ng'oyo wajja gy'oli ng'akulemeddeko kuba bo bawuliriza omugambirawo kubanga ne Saudi Arabia ekyo kimenya amateeka baba okujja gyendi okujja gy'oli era bw'ogenda n'omulopa ne kamuvaamu basobola okumusiba. Kati nsobola okulopa mukama wange. Osobola okumulopa bangi babaloopye naye ekizibu ekiwo nti baganda baffe abasinga tebamanyi wa waakuloopa. Ekyokulala tugenda okujja nga ffe tuli bantu bakulu abasajja batusumbuwa katukizeeyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Omanyi abasajja bameka abankwanya olunaku lwaleero nga nzija wano ne wano wennyini obamanyi bali bameka obungi kyogamba mbakkiriza oba buli musajja gwe buli mukazi gw'okwana akukkiriza lwaki baba ne choice ng'ate oli musajja mulungi olinamu n'akasente akasobola omulabirira. That means olina choice. Omusajja yo wajja gy'oli you're free to say no. N'omugamba nze najja kukola sina kigendererwa kya kwagala wonnemerako ngenda kukuloopa billa tagenda kuddamu kudda. Kisobola oleetawo olutalo omusajja n'akuwalana tekirina makulu okuwalana si mukamaawo asitabanga omukazi takuwalanye kasitaba omukazi nga takuwalanye takulinaako buzibu omusajja muleke oyo si mukamaawo nawaddembe okutuma omulimu n'ogugaana si mukamaawo omukazi yayina okulagira bba wange wakuyita genda wabula si musajja kukola ki kulagira. Era ne contract zineno ze tusayininga amannya agabeerako agabakama baffe abeera mukazi abanga amuddiridde abeera musajja. That means omukazi yayina powers ziri yafuga ewaka si musajja yafuga mukazi yafuga ewaka. Kati oli waddembe okugaana tekirina buzibu. Engoye zino zetwambala kyali badde kya nkizo nnyo omuntu okwambala ku bigoye nga bikubikabikako kati nga wano wooli n'oyambalayo kyextra ekisingako wano era zengoye byakwesuulasuulako kwegamba omubiri ne gutavaayo
zengoye eziweebwa abawala beeyo abagenzi okukola. Bali be bakuwa engoye be bazikuwa togenda nazo buno bonna bwogenze nabo busumino eri tebuyita tebukola. Ye akugulira olugoye lwamanyi nti terugenda mmenya mateeka ga mulimu gwo ate naye terugenda musumbuwa kulabira mu kiti kirala. Kati singa boss akola olugoye lugenda okuyingira ngo mubiri gwonna gwekutte ngagamba kajjemu ngaddayo ng'akugulira olulala. Yensonga lwaki tebasobola nakuwa ngoye ennungi ne we ziba za kutambula tebakuwa nnungi. Lwa nsonga nti ffe for us we have slaves. Tuli baddu. Mwekyo ekyokubeera omuddu ali waddembe okukola buli kimu kyawulira kyayagala. Ekyenjawulo ekiriwo nti this kind of slavery gye tulimu right now ogenda weesiimidde teri akukase. Ekyokubiri slavery gye tulimu right now nti akuwa ssente. Naye ate era mulimu abakyali kweri slavery yedda nti ogenda kukola nga takuwadde yadde penny. Olw'ensonga oli muddu. Ali waddembe okuwa emmere obutakuwa okusuza ku seminti oba okusuza mu toilet. Ye kyayagala kyalina okukola lwaki oli muddu yakugula yasindika milioni za 24 bakujje wano bakutwale omukolere n'amanya nti aguze eyo product ye. Embozi buli mwana ava wano okugenda e Saudi akimanye nti baba bamugula dda baba bakugula dda oba muddu already. Kibi nnyo naye tetulina kyakkola. Ate kiriwo ekyokola kuba obuddu bwe tulimu gwoba weesiimidde n'ogamba kati kangende efuuka omuddu. Bitabuka wano nga tekyali kiddako n'ogamba kangende bangule nkole. Anyway, lwakwanti waliwo ebikyukamu eyo nga mutuuseeyo. Kuba bangamba nti waliwo ate abamu nga n'empisa zaffe si nnungi. Kituufu. Nga wolaba nti omwana akola wano mu nnyumba y'omuntu wano ewaffe e Uganda oli najjira n'empisa ze embi okuva ewaabwe ne zimulemesa okubeera mu nju eno gy'aba muleese nguneri weekiri. Kituufu. Abaana babikola n'atuuka ewa mukama we nayagala ate ye afuuke boss. Mbeera bamu be batulugunya ebimu biri affiliated ku neise. Yes, nze nkugamba mbaddeyo for good 5 years. Ate nga sikoledde mu kifo kimu. Ng'era nkola n'abo abakozi abakola ewaka. Kuba nze mbadde nkola mulimu mulala naye ate nga mbeera nabo. Naye ng'olaba enneeyisa omuntu oyo gye yeeyisaamu ng'aguddeko ekizibu naawe oyinza obutamusaasira. Ng'olabira ddala ekintu ky'abaguddemu kiba kimugwana. Gw'obadde okimanyi waliyo n'abeetunda ku bakama baabwe naye ng'akimanyi waakwatibwa bamusalako nsingo. Nenagala kayeetunde. N'atalaafiya. Ng'olwo yalimu omuze gw'okwetunda eno. Uganda yali yeegaba kyere. Atuuse eri alabye alimbiddwa n'ekkala n'enviiri. Mulimu n'abagamba nze waakiri nzaala ku mwana ayina kino ekiviiri oba ayina eno kkala. Ye n'ayanjuluza. Kanzaleyo ku mwana w'Omuwarabu. Ekiba kibe. Kubanga ebyaddala nawulyako nti waliwo abazaala mu Bawarabu. Bangi nnyo. Kati olwo omala n'ofuuka Muwarabu bakuwa obutuuze. Era kino kankibabbireko baganda bange. Ensi za Buwarabu tezigaba butuuze. Ne bw'onookola otya n'omuwa left and right n'omuwa buli style yonna, you never become an Arab. Unless nga Saudi Arabian government evuddeyo n'egamba tugenda kuwa obutuuze ensi bwete kati nga we bakikola ku Basudanese. Abasudani babawa. Kubeera ngozze mu bino ebiriwo Abasudani beeyita ba Black Arab. N'omukulembeze waabwe yakavaako Al-Bashir Muwarabu. Abo babawa obutuuze era gye bali. Bangi e Sudan. Naye kati if you are a Ugandan ng'ogenze kukola just know you're carrying a visa. Again, a visa ebadde ya visit visa n'otuuka eri ne bakuza ku working visa. Therefore, you will never get any chance of becoming an Arab by law. De bw'onoozaala omwana. Kati ofuniramu waawo ng'ozadde mu Warabu. Gwe aba afunamu nti ofunye omwana alina kala bbiri. Pozi naye okomawo naye eno. Abangi babakomyawo, abalala babasigaza. Omwana yasigala gwe ne bakuzza. Omwana asigala gwe ne bakudipootinga. Kati oyo amukomyawo amukomyawo ati. Mateeka. Agenda na fayiringa. Mufayiringa amateeka. Abatera ate bazala bakomawo na mbuto. Ayagala. Bazalira wano.
oyayagala abeere naye eno bazaalira wano abasinga era ng'obutambi woza obulaba naye nti w'omala omuzaalira eri ate bakuteekeko bamutikke bamuteeke eno bajja kujjako omwana waabwe abeere muddu eri be bagenda okulunda eŋŋamiya gwe okomewo wano kwegana omwana oyo aboolebwa eri omwana aboolebwa black blood has never been loved never mbadde mmanyi nti waliwo ebyo ebintu by'ofuna mu kuba nti ozadde muwala bwe baakuzaddemu n'omuwala bw'aba takubala ye yalaba bulabye muddu ng'ali mu kyoyo oyo kyakwegatta ne yeegatta n'omuddu wabula teyeegatta naawe kukufuula mukyala we oba gwe omuzaalira abaana si we kyali unless ye ng'akwegombye bwegombi ne musisinkana eno n'akufuula mukyala we kuba nina bemmanyi abaafumbirwa abawarabu wano bwe bali bangi ava eri ewaabwe n'ajjako eno mbamanyi gye bali bangi wano kitegeeza buli kadaama ali eyo bw'oba olina omukisa mu muwarabu akwagale komawe n'akwagalira asobola okwagalira eno ebyo biba bituufu neeri gye bali kati abafumbirwa abawarabu naye era muba mububba omusajja n'akwagala ye ng'akwegombye nga muwarabu n'afuna waakupangisiza n'akuteeka eyo ewabbali famire ye nga temanyi akwenderako eyo bisobola owangaala bisobola okuwangala woba omukutte bulungi n'atakuloopa n'atakuloopa abawarabu baagazi baagala abakyala babawa ekitiibwa babaagalira ddala babawa ekitiibwa yadde ng'oba ki naye amanyi nti omukazi gwe neebaseeka asigala mukyala akuwa ekitiibwa unless ng'okoze ekikontana ne relationship eyo gye mubaddemu akwagalirako mu bubba waatuuka ewe n'otandika omukubira amasimu n'otandika okwejjayo mu bantu bakulabe awo oba oyonoona oba okola ne kyotamanyi soka ombuulire in 5 years wamanaginga otya bagita libido mu Luganda kiba kitya obwagazi wabumanaginga otya kino kikulu ekintu ekyo kikulu ate bagamba abakazi kibeera waggulu nnyo okusinga ku basajja anti kati ffe abakazi naawe tukula in process waliyo process ya ovulation by all means obwagazi bulina okujja ne bwoneekaza ovulation yo ng'etuuse era obwagazi bugenda kulinnya kyova olaba abaana balina emize mulaba obutambi bwabwe yeetaddeyo kyukamba ono wa kaloti ono wa mulawo ono wa kambi ono wa ngalo ono wa kataako owakambe naye kiba kirala gye bali tobalabangako ab'ebidomola obucupa nga buno n'atandika obwesonseka n'akakubayo luli twali tupookya na mwana nga gundi emulemeddemu kyukamba yagisindise n'egenda wala n'egaana okudda nga balina sooka mutwala mu ddwaliro bamubanda ate bagisokooleyo Kadama Lives Matter byembi biseke Kadama Lives Matter kyo kituufu Kadama Lives Matter libido ebaawo naye nze muli nsuubira bw'obeera busy mu kikyo kitugireyo omulamwa how did you manage it how did I manage nze ndi muntu sigenda kwekaza nti oba teyantuukangako byantuukangako ebyo nakubanga ndi muntu naye nze kye nakolanga buli we nawuliranga nti nfunye obwagazi essimu yange embeera kumpi akakole yange kaluma ke katya nina busiriozi obwo bwembeerako obwabakoleya Jumo nga nnyumira nnyo bubaamu love mbeera okwo ng'okalaba mbeera okwo nga ndaba omugere nga ndaba buli kimu ndaba abakaaba ndaba obudde nga bugenda nenkafuula nembeera addicted era nze up to now ndi addicted ku bukoleya mbuteekako paka we neebaka nenkeera nga kakyazannya sikavaako ke kali kakuyisamu embeera oyina kubeera bize ne buli woobeera buli ddakiika kati bano abaana abafuna ebintu ebibasumbuwa kubeera mu gurupu omusajja amukwanye bannanga oli mulungi njagala kukuwasa nga batandika olwamugamba ajjamu engoye nga ajjamu tegawali essimu bamba bwoti amagulu kwatayo wunyako ng'atandikira awo agenze obutambi tobulaba naye oyina kwesalako saako eyo yonna yonna gy'owulya nti ekuteeka mu kino ekiyinza okukukema kuba n'obutambi obwo omala obukola basobola okukukwata emyaka gyo7 bali nga bakalabye basobola okusiba emyaka gyo7 kati omugezi osooka ne wejjako ekyo ekisobola okuleeta ebizibu ate n'eri
tukubibwa empiso ezitujjako obwagazi bagikuba ebeeramu emyezi 7 6 emyaka abaana bamanyuzi bakuba ne bakama baabwe ne bazibakuba nga tomanyi gola bakutwala mu ddwaliro ne bagamba bakubye yakayiso kati bayinza okukuba obuyiso nga bubiri akamu nga kakwongera maanyi ga kukola obeere nga tokoowa akalala nga kakujjako ekyo kya bwagazi ng'omusajja ne wakutuukirira okukonako bwotyo owulirira ddala ng'omubiri gukusiiwa toyagala akulinaane obwo babukuba wano nga tomanyi neggobeera mu kirinza abasajja bantama totera tuwulira ku intaneti abasajja kisiraani saagalira ddala kumbe bakuba empisa kumbe oli mu mpiso weggwako n'olaluka ne busituka naye abaana bangi ekintu ekyo tebakimanyi bo babakuba mpiso ogenda okulaba mu mpiso gye bakubye tolaba nsonga zo za kikyala obeera awo buli ddakiika onyiiga buli wolaba omusajja ne weesooza buli wolaba omusajja akwitako n'ogamba laba nno kino naye nga tomanyi naye nga tera waliwo ne be batagikuba ye ne bamulekerayo ng'eyo chansi tagikubye nga bamukubye nga tagifunye akubiddwa mpisa emu yakumwongera maanyi kukola eno ey'amaanyi tize must bo bagikubira ddala bino bye babatwalatwala mu ddwaliro ne babagamba ate kati empiso gye tukuba ya ikama ya bino eba yakwongera maanyi kukola nga tokoowa naye ate nabyo mulimu abagi escapinga n'atagifuna ng'osanze mukama wo omulungi kuba kiba kimenya mateeka omwana osobola omutta nange kyendi mu kwewuunya omwana osobola omutta tekiri ku polisi za kampani kigenda eri ng'olituuse mu nnyumba gy'okola bakama baffe bennyini be bapimamu n'agamba ono munafunafu nga bakutwala olaba bakuba mpiso bagenda okukulaba nga amaaso gatambulira mu ngalo gati era kyovulaba abaana bawunga bati bamutadde ku mpiso ne batandika omuwuuba n'akola nnyo kati eyo empiso egenda okuba ng'eggwamu ng'omwana atandise okuwunga okyadivisinga omuntu okugenda ku mpisa etobwagazi oba bagireke just be controlling osobola okwekontrolinga woba oyina amaanyi ago ne amaanyi g'obwagazi kyemmanyi gasobola okukusinga amaanyi jjukira obeera eri mu mbeera ey'okubeera wekka kati ekiseera kituuka ng'oyagalayo omuntu akuwaana akulaga nti yowafe akulaga nti you do exist akubirako kasimu n'akulowoozaako kyovulaba abaana abasinga bagamba bakadaama abo tebaagalibwa balina abasajja nga 8 oli abeera n'abasajja naye nga just bamukubirako bukubizi kumuteekamu eri prosesi yakukola enkwagala nja kukuwasa gwe omukazi asinga era bino olwo olunaku nga luziba nga musanyufu neekeera bambi kuba omwoyo gw'okwagala ogwo gwe gubabbisizza nti yeekanga ali ntouch n'omuvubuka eno ali aida atalina kyakola gw'alina kyokola nga omusala gw'olina oggumuwa omukuuma abeerewo kubanga tudde omanyi kye bayita okumala emyaka 2 nga teweegase kinene nga tokoze sex kyekitegeeza naddala erifa abakyala obeera mukyafu munda kyekisooka omugongo ne gukuluma omutwe ne gukuluma n'otandika okumera obusungu ne webuteetaagisiza kuba mwe abasajja musobola okyekolera naye tudde kufa abakazi okyegerera omusajja asobola okubeerawo omusajja osobola okubeerawo kuba jjukira gw'ofunayo obudde obutonde bw'okuyimirira yadde tolina kyokoze neffe nedda bukya tolina kyobadde naye kati ffe abakazi nokakkana n'onaaba obwagazi ne bujja n'otandika okwezinga oluvaamu ogenda okulaba bukususeeko be bo boolaba ababbogoya amukwata be bo boolaba abataapu waliyo obuntu bwe bayita akataapu ne batandika okwekubayo amazzi kati eyo yonna yonna embeera gavumenti singa nakyo ekibayambako bambi gavumenti ekiyingiremu era nkisaba omukulembeze waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni ensonga yagitunulemu mu nsonga y'abakozi nti ffe tuva eno nga batuganye okwegatta kyokka ate ne tutuuka eri bakama baffe ng'ate baagala kutwegattako amakulu nabo bakimanyi eyo necessity naye olw'okuba nti
tebaga bannange akikoleko ekintu ekyo bakite abaana babeere gavumenti eyambe bakadaame bayambire ddala naye bagamba ate baliwo abeegatta bannayuganda n'abannayuganda anti kyekyo bebbirira ngolowooza lwaki bebbirira tosobola kugaana muntu kutambuza bulamu bwa butonde kwegamba omusibye oteekeko n'obulamu bwo obw'obutonde okubugaana obanga agenda okumutta kyovula abo abaana bakomawo ng'enseke enkyafu zaziba nti enseke zaziba nti aga amazzi gaganya okufuluma ate ne gabeera eno ne geeregema tegalina ngeri gye gagenda kuvaayo ekintu kino kigazi ne balwala ebizimba omwana yagenda kukola akomyewo omulwadde wa bizimba kigazimu kino ekintu kigazi awo ensabire omukulembeze waffe w'eggwanga bambi atuyambe ayambe kati bayinza kikola batya ebbaluwa yokka emala baleke abaana bakole ki bafune relationships ayagala omusudani mwagale ayagala buno obusajja gye buli obupakisitaani obuki naye era jjukira nti jjukira ensi eri eyina amateeka gaayo anti waaba kisabe bakisabe tekinfluencing amateeka g'ensi naye omanyi omuntu asinga obwenzi ng'omuwalabu omuwalabu asobola okwendera mu kino ekisenge mukazi we nga yeebase wali ng'olowooza lwaki kiri bwe kiti ekibenza lwa nsonga baabajjako eddembe lye ery'obwenzi omuwala ofumbirwa ku myaka 4 nga teweebakangako n'omusajja dde n'omulamu bono kyova olaba eri obuseegu ate bungi eri mubali kyova olaba ate ebisiyaga gye bisibuka nti we bafuna ffe abazze okukola n'amanya nti omuwala we naamuyita eno agenda kugaziwa bamanye nti mbadde mwebakako kamuyitewa mabega mwe muva obulwadde ne bannange kyova olaba era n'abaana abasinga abankuba kyewo bakomyewo abasinga nga bayingira ebisiyaga abaana ab'obuwala era w'otuuka eri bali bati bana Uganda abana Kenya bati newe babaleka ne babeera mu open relationship omwana n'afunayo obudde obweyagala mpozi eky'olubuto nga kye bagamba kuba erina okufuna pills eziziyiza olubuto kizibu kuba tebakimanyi nti kijja bbaawo okitegeera bamanye etteeka baaliteekawo lirina okugobererwa ekyo omukulembeze akyogeremukko songa eri so sensitive eri very serious otuuka n'ogamba nti oba agenda sooka obikole obimaleyo tosobola bimalayo tudde mazima okwegatta it's a necessity okwegatta kyetaagisa kyabulamu kyetaagisa tosobola kubeerawo nga tokiyina anyway nga tonatuukayo mu mbeera yakuyambibwa ekintu kisigadde kiri nti buli omu bambi fuba olabe nga waliwo bangamba baleetayo buli artificial obutonde bw'abasajja buli artificial gye buli babutunda mu supermarket wabula simanyi kuba sitambulangako nenkalaba ani abumanyi kubanga kino tunoonya solution ate kyaddala what you think of artificial is better than bino ebirala byonna bino bogoya bwambe biki ng'oli agenda n'akasuubula n'akagenda nako ne kabaako etteeka nti oba every weekend naye okukwata nako ogenda bannyonnyola otya ogenda bagamba otya olaba omwana bamukwata bukwasi na bupiira ne bamudipotinga nadda wano nakugenda bugenzi na bupiira just bupiira kati bakukwate ne gundi semudondoli ate nebeera artificial nekuleetera n'ebizibu omuntu ayinza ogamba okasaze ku muntu sikulimba omuntu agambira buwono mutemu ava ssala kantu ka muntu agenda nako naye abalala muyiya nnyo bizinesi osanga oli kati atandise okulabaho gaapu ya bizinesi ti buno bwe mbusimagolinga ne mbutuusa eri bagenda kukusiba bagenda kukukwata tokigeza buleke naye mu byonna gwagenda kati si gwosoose gwaliyo si gwosoose waliyo bangi ababaddeyo nga tebeegatta kituufu kati beerawo engeri gye weegumyagumya obulamu bugende omanye nti wagenda kukola soka ombuulire ku mirimu gyegyo gy'oŋŋambye ebyabasawo bikola bitya Saudi Arabia kwanza badde mmanyi buli agenda abakadaama era n'oyo abakadaama
Ekigambo kadaama abantu tebakimanyi kigambo kya mu Luwarabu kitegeeza waka. It doesn't matter. Oba okola waka oba okola waka oba okola ki obeera kadaama as long as oyina mukama wako sasula obeera kadaama we. Kitegeeza bakadaama tuli bangi wano e Kampala. Ne wana e Uganda mwenna muli bakadaama ne base kadaama. Lwakuba ekigambo abantu tebakimanyi. Twakiteeka kubali waka. Bakiteeka kubali. Era bw'otuuka ew'Omuwarabu kati ffe nze mbadde ate siitibwa kadaama bampita Musaadati kiyambi. Oyo kiyambi Musaadati oyo kiyambi ne wabaayo ate oli n'osanga nga bamuyita Shagala n'osanga oli nga bamuyita kadaama baba Warabu naturally bantu bajozi akuwa taito gyayagala omuntu amuyambako ewaka nga musajja oba kukuuma oba ne waba w'amagye yamuyita asikaali oyo asikaali naye ng'oli w'amagye kyokka ate ffe wano ewaffe asikaali yasika ekijji kya geeti yowakasaale oba emmundu erimu essasa bonna naturally abantu abo bajozi eri abantu abo abakolera so kati gwe obadde Sadaala mbadde Musada mbadde Musada kati wano Musaada si ye musajja mu Basoga omusaada kakati mbuulira ekyo kiba kitya osooka n'osoma wano ne bakutwala kampani nga gwogenze kukola ebyo bya health kampani wano weeziri simanyi oba ziwerako kuba kibadde tekinnaba nnyo kubeera nnyo nga bw'olaba kutwala ba housemaid naye nga kampani esinga weeziri nga specifically zitraininga abo aba level 1 nursing paka ku level 6 ate kati waliwo ensinga zo zeetaagira ddala nga gwe oyina license oyina certificate oyina diploma oba degree mu kubeera nurse kuba nurse fene waffe lwakuba ffenna tubayita nti basawo nurse eri tolina kyamaanyi kyokola obeera olabirira balwadde mu mayumba gaabwe ne malwaliro oba tolina kyoli just ekibeerawo gojja kumanya nti ono omulwadde yeetaaga okukyusa position n'omuteeka eri omulwadde onaatukula yanaabye ng'ebiri mu Amerika n'ensi endala ne mu nsi endala kati beeba abantu bannansi ezira gye bali bangi Abafiripine eyo nga babeera mu malwaliro ne uniform za ddwaliro naye ng'emirimu gyabwe kubeera bakalabalaba baaba abalwadde. Lwaki tekinnafuuka common mu Bannayuganda ffe nga tukyali ku mutendera gwa kukola gwa simuula ki ekikyalemesezza kuba ndabi abaana basomye wano ndowooza gavumenti yaffe tennaba nakukisaba oba temanyi nti gyekiri era bayinza n'okuba nga tebamanyi nti gyekiri gwe wamanyi otya n'ekirala nze namanya ntya eyo yajjanga ddiiru gyendi someone yajja n'akinsomera n'ekituulamu nga ndaba kituufu ne baŋŋamba leeta empapula zo zonna ez'essomero nenzireeta nenziramu nenfuna obuyigirize bo ne bansomesa buto ne bantraininga bwe bamala okuntraininga nenkola ebibuuzo ebyo byali marked by them ate ne babisindika Saudi Arabia nabo ne baddamu ne babimakinga buto kati gwe balaba nti obiyise oyo gwe bawa invitation akole ki agende ajje olw'okuba nti oba wa level 1 bakutandikiza era mu mayumba ne bakusindikanga mu mayumba g'abantu ewali abantu abo balabe okola otya naye period yo ey'emyaka 2 gy'osayinize weebange gweddeko nga bakuwa chance endala nga bakugamba osobola okweyongerayo n'otuuka ku level endala kati eyo level endala gy'oba otuuseeko baba basobola okuwa omulimu oguli permanent nga gw'okolera mu ddwaliro naye ebitali bino nti mu ddwaliro ogenda zaalisa ogenda teekako kino ogenda kumanya nti tulina abalwadde bameka mu union eno nti bwe bati bamize eddagala bakyusizza engoye babanaaziza eyeetaaga okutambula aliwa omulemo w'okuyungibwa aliwa otegeera ebintu ng'ebyo kuyambako abakazi b'embuto bakozesa exercise kubayigiriza ngeri gy'asobola kuleramu mwana we kubaliisa babaliisa batya n'ebintu ebirala gyegimu ku mirimu gy'obadde okola gyegimu ku mirimu gye mbadde nkola kitegeeza akasente awo k'amaanyi kawukanira ddala kuwona akola mu nju yes akasente weekali ate era n'amateeka agaba gafugaffe ate era amalala nze mukama wange okumboggolera nsobola omuloopa okunkuba nsobola okumuloopa ate n'ekibaddewo nti nze omusaala sigukwata mu ngalo yadde nga gw'osiimye n'ozimpa kampani weekimanya kuffe ababiri kuliko afuna obuzibu gwe you have to explain oba azikuwadde he has to explain omusaala ogufuna otya omusaala ogwange gubadde gujja direct ku akaunti yange newaka yes bino nga biralamu oba wa account biri you decide kutera kweri account eri mu nsi yaabwe n'oba ng'ozijjako ziteeka muno oba tewafuna account eno osobola
okuzisindika ku account ye waka direct bino bufunyi message nga bagamba bakusasudde bino no bikwagaza okugenda okukolera Saudi Arabia bikwagaza ate bitubanyidde ebya bulijjo omusala guli musenenga meka toyina gasabibwa kasente abantu bano tuyina enjala naye ng'omusala ogutandikibwako mulungi sigenda kugamba nti mubi nga bwe nkugambye nti gy'okoma profession y'okweyongera ne sente nga zeeyongeramu ate kati ffe twali tufunye chance nti nze company gye nadiiringa nayo ate eyina company ennene mu Australia nti w'omaliriza level 6 n'ofuna diploma nga bo bakwesomesereza bakutwala butwaza Australia n'obanga gy'okolera ekikwetaagisa mpapula zo wasomako n'omala bazeetaaga eri ku kampuni baate ne baddamu ne bakusomesa buto bongereze kweza empapula zo kati n'okola ebibuuzo ne bakumaakinga ne babisindika eri ne bali ne baddamu ne babimaakinga buto ne balaba ono ali ku mutindo ogw'okujja tukolera oba nedda ffe ensonga Abafirika tebannaba tuwa nnyo balina kiri nti Abafirika tetusoma era nga contracts zaffe ezisinga zigamba tubawadde abaana bamulekwa abatalina mwasirizi talina maama talina taata basuwa ku street tebalina kyakulya tebambala ngatto tebasomako bwe batebakutwala bwe tutyo era bye biri mu contract yaffe kyekiri kye nagambye nti for us we are slaves ku mitendera gyonna era bw'obuuza omuwala bwagamba for you you're slave okuyamba na buyambi okuwa emmere kati mu ddiiro ennungi weetyo lwaki wagivaamu sinnaba givaamu ate wavaayo Saudi toddangayo nakadda sinnaba nakulya ttooke kuntuuka mu lubuto pozi wakamala bbanga kiwano kati mmazeewo emyezi ebiri gyokka oli myezi ebiri so plans zo ziri ki plans zange zigenda kujjayo mu maaso nga maze okwetereeza nga nze omuntu wano wabala kubeerawo bbanga ki Uganda tosobola gimalira bbanga kuba nze bwe nali nkomawo saasoka kitulamu nti oba ngenda kulinnyayo obulinnyi enkomewo njukira ffe we tubeeri nga tukola obeera n'ekigendererwa kye ekyokukola n'ogamba nti ngenza okukola naye ekigendererwa kyange bwe kiti ne bwe kiti kati kweri ebbanga ly'omaze ng'obadde ogobako ekyo ekigendererwa tosobola kutuuka ebyo ebigendererwa n'obireka nga tobirabyeko duli ebigendererwa ebyo babadde babikkolera ne kati oli ku soosi byekolera ogenda okutuuka okuddayo nga totoma kati oli mu kuzimba omanyi akasente k'ekyeyo kyosooka olowoozaako kwe kuzimba buli omu kyasooka tebakulima mboli ojja mumala gamunyumiza bizinensi zo bikole bitya okuleka ng'oli yagenda azimbye nja kitunulamu n'ekyo toli mu kuzimba nja kitunulamuko sente zaffe oli muzikolamu ki zirina bye zikola nenge nga byonna mbitunulamu kisinzira ku nti omuntu ki kye neetaaga mu bulamu ko akasente wakafuna sitoma wafunayo sente siyina era gwe mmanja sitoma weegomba okuddayo nja kuddayo ng'ekiseera kituuse so kale kigendererwa kyo kibeera ki g'okugamba nti kooveeyo obeere ng'oyogera ku nsonga ezifaanako bwe ziti eri bannaffe abali Saudi Arabia anti nze natuula ku makya ne ŋŋamba nze kankole kyesitalera kulaba bannange kye bakola era ne ŋŋamba nze okubeera ku social media okweyambula okuzina ebimansulo okuwemula okuvuma abantu kanjogere ku nsonga ennuma eruma n'omuntu omulala ng'ebadde temanyikiddwa nenzigiramu eri ettuluba nti kanjogere ku nsonga eziruma ffe abanoonyi ba ssente n'entandika okukola obutambi obwo akatereke kako kabeerawo era nga ngenda kaweereza bannyinaze bange mwina abali eyo n'abalenzi at large nti bannange manya ekituufu ky'oli weezuule mwe mwenna abaagala okugenda bw'oba tonnaba kwezuula sooka osigala ewaka kuba eri gy'ogenda munnange lulinga lutalo bw'ogayaala okomawo oli mufu wabula bw'ogenda nga totaddeemu bugayaavu ojja komawo ng'oli mulamu mwerekereze ate sente zammwe muziwe ekitiibwa amanya nze Nsuuga Mustapha nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking road
so eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.